Video eno ngikoledde nsaba kuntakingira Pastor Bujingo owa House of Prayer Ministries. Nsaba kuntakingira Pastor Kayanja. Nsaba kuntakingira Pastor Serwadda. Nsaba kuntakingira Pastor Chiganda. Nsaba kuntakingira Pastor Tomu. Walo mukwano gwange Pastor Mondo, Pastor Bugembe. N'abalala ffenna abali mubiri gwa Kristo, because we are all stakeholders of the church, and the church is the body of Christ, omubiri gwa Kristo. Nkoledde mu saati ye NRM okusooka okucommunicatinga, nsooka okubeebaza omulimo gwonna gwe mukola. Nsabira ku kanisa Voice of Giruga ewa Musumba Sala Mikisa. Abasabako edda myaka gy'ekinaana Musumba Sala mumanyi, mwasabako naye wa Musumba Sozi. Pastor Kiganda nakutuukako nga Musumba Sala omumanyi, n'abalala baali bamulabyeko. N'ekyo si kyekikulu, Kristo ye mukulu, ffenna tubaweereza ba Katonda, buli omu ng'obuvunaanyizibwa bwe buli, kubanga mu yeekaalu Bayibuli egamba mu nnyumba mubaamu ekibi eky'ebbumba, ekya pulasitiika, mubaamu n'ebyo ebipapula, n'ebyo nga bigasa. Omugaso gw'olweyo si gwe mugaso gwa fridge, omugaso gw'ekitanda si gwe mugaso gwa balubu, naye ffenna tugasa. We are all stakeholders. Naye Mukama mwebaza nti ampadde obusobozi okwogerako gye muli namwe n'abalokola abakkiriza Kristo ne mulokoka. Pastor Bugembe lwaki mwogeddeko, Pastor Bujingo lwaki mwogeddeko mu kusooka nti bw'oyogera ku salvation mu Uganda omuntu asooka kudduka bwongo bwe ne buddukira ku Pastor Bujingo, kubanga yamanyi ya communicating oba gwalaba buli kaseera. Ne n'abaweereza ba Mukama balala gye bali bangi bonna nga bakola omulimu. Ffenna akabonero, Alien Skin agamba nti akabonero kalabba, fa akabonero kaffe musaayi gwa Kristo na ggulu. Nze mu ggulu nja kugenda. Musumba Sala yagamba tasumba muntu yenna agenda mu geyeena. Tujja kulwana, tujja agamba wakira akuboggolera b'emiggo, akugisaamu eggaali, buli kimu kyonna akikola ogende mu ggulu. Ekisooka, nyambadde essaati ye NRM kutujjukiza ekigambo balance. Bwe tuba nga tuweereza tugondera abakulembeze b'eggwanga, abakulembeze b'eggwanga balina ebibiina bye bawagira nti omukulembeze era atutwala wa NRM. Era obuyambi obumu obubeera mu makyaki gaffe buyinza okuba nga buva mu NRM, obanga n'obusobozi okukola emirimu gyaffe obulungi okwawukanako n'amawanga amalala nga gubadde mulimu gwa NRM. Kyokka kirungi okubalansinga, kubanga tuli munnyu gwansi, naye omunnyu bapima mu mpime nga baguteeka mu nva. Ekitangaala ekingi kitta amaaso. Wali ntaddeko amataala gaaka nnyo, ne singa nga malayo amaaso gagenda kufa. Bw'ofuluma ng'obadde mu nju ku makya osooka n'okwata bw'oti ku maaso, kubanga ekitangaala kirungi ne bwe kiyitirira kiba kibi. N'amazzi bwe gayitirira mu mubiri mabi, omunnyu bwe guyitirira mubi, sukaali bw'ayitirira mubi, obunene bwe buyitirira bubi, obutono buyitirira bubi, obulungi bwe buyitirira bubi. Pawulo kyeyava agamba toyitiriza kubeera mutuukirivu, toyitiriza kubeera mwonoonyi, beera mu makkati. Bw'oba owagira NRM, tegeera nti waliyo n'abalina endowooza endala, era n'NRM gy'owagira ina beenyigirizza ebyaddala nga olina kuzza mmeeme zaabwe. Mu mbeera eyo, ffenna Mukama bawadde ekisa okubuulira ekigambo kya Katonda n'okukulembera omubiri wa Kristo. Tuteekeddwa okubalansinga. Bw'obanga owagira Kyagulanyi balansinga, oba owagira NRM balansinga. Kyokka ekisinga obukulu mu ekyo tusabire abakulembeze abatutwala. Ekyo n'enkita mu kisa kya Katonda. Kuba bw'oyogera ku basumba oba bwogerako obulungi ba ntondo, ate ayinza okuyimira mu kyawandiikibwa n'akkolimira. Ekirala, investment. Bayibuli egamba nti nteekateeka ekkanisa yange egizimbye ku lwazi nga Pawulo bw'agamba, nga Yesu bw'agamba nti gwe Pawulo, gwe Petero, gwe lwazi kwe ndizimba yeekaalu yange, n'emiryango gy'emagombe tegirigimenyawo. Baganda bange nkukakasa wadde ekigambo ekyo Yesu yakyogera, bw'otagoberera bukwakkulizo bwa kyawandiikibwa ekyo, omulyango gw'emagombe gusobola okumenyawo yeekaalu. Ekyokulabirako, bamungu waliwo abalokola abaaliwo edda bagugudde, bali luddawa, baasigalawo batono, n'omugaso gwabwe si munene. Lwaki? Bayina be batatunuulira. Ekkanisa esobola okubeerawo ebbanga lyonna ng'eri ku levo ya biwempe, wadde twazimba amakanisa amanene ennyo, esobola okusigala ku levo y'ebiwempe. Bw'otatunuulira bw'ovuganya nabo, Obukatuliki, Obuprotestante, Obusiraamu, Obukristaayo n'Obusamize, buwangaddewo butya.
bw'okyogerako kyonga abo bansi ebyensi bituyigiriza ebyeggulu. Omukatuliki ajja kubeerawo ebbanga lyonna lwaki ayina investments, ayina ebintu mwajja ssente. Abalokole ekkanisa tekoze investment. Abakatuliki balina Central Bank, balina amasomero, balina amalwaliro. Abaprotestant balina nkozi, balina UCU, balina ndejje, balina namirembe, balina radio, balina TV, balina Equity Bank. Abalokole tulina ki? Pastor Kakanda agenda bakozesa ensobi ze mutalabanga nako. Kubanga bwe yazimbye ekkanisa ennene, buli omu ayagala kudduka azimbe ekkanisa ki? Kyokka ate omunyankole n'agirangu omuniesa kiniga yennyera. Gwe bonna ayagala osindike kibawunyire ogenda kupama mu mpale. Ago mazima. Pastor Kakanda obusobozi bwe yafunyemu kkanisa ye yamanyi yakoze atya ne Katonda we. Naawe mbusobozi bozimba gy'osobola kyo. Bala nagamba mu video gye nakola nti Pentagon nze mbanze njireka. Mukama ne mugamba n'abantu nti Pentagon ekyagaanye. Nsobola otandika TV n'entuuka mu makkati n'ennemera n'enjiggalawo nsigaze emirembe. Nzotandika radio nga ya bulokole ebuulira njiri n'enjiggalawo nga tesasula bakozi tereta ssente nga kino kansooke nkite. Kati omukatuliki bw'asolooza omutwalo mu kimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo, agenda n'ateeka mu banka, n'ateeka mu hostero, n'ateeka mu university n'emalwaliro, n'asigazaawo kyasasula omubiri ne gutambula. Ne tugamba nti obukatuliki bufo, obusiraamu bufo. Naye nga obusiraamu bwasobodde okuzimba emizigo okwetooloola wali gundi wano Hod Kampala batundirawo emipiira bafunamu rent. Kati ekkanisa bwefunayo miliyoni nnamba oba emitwalo 3 nga zivudde mu ndiga nga ziriibwa oba nga zisaasaanyizibwa. Kati obanga alidde ensigo mu Buganda omuntu talya nsigo, mu Uganda mu nsi yonna omuntu talya nsigo, era baawanikanga ebinyeewa ne bibeeraawo n'omala ofumitayo akatyo bbirya musango kubanga ensigo ekolima. Ne tuba nti tulina investments, tetulina bwe tujja ssente. Ekyo kijja kuleeta endiga okubeera enjavu naffe ffennyini okugwa nti buli ekibeerawo ku yeekaalu bagundi tulina kusonda mu bantu. Ekyo nno tulina okukirowoozaako kubanga gusobola okubeera omulyango gw'emagombe sitaani mwayita okumenya ekkanisa n'egwa. Nkukakasa kizibu okunkakasa nti ekkanisa mu Uganda tugeze nga Miracle Center, House of Prayer eya Pastor Bugembe nti esobola okubeerawo emyaka 10 mu maaso. Kyokka ate ennamirembe wajja kubeerawo n'obukatuliki bujja kubeerawo. Lwaki? Nti obukatuliki bukola investments ne obanga tebuyimiridde ku muntu atya omu. Bino nno byonna byenjogerako si kuvoola wabula omwoyo gwa kanso guli gwe twogerako mu Isaiah 11, the spirit of counsel, okuteesa, okuwabulagana, okuwangana amagezi gutunyweza ng'omubiri gwa Kristo. We should think about investments. Tulina okutuula wansi okulaba wa gye tulaga. Tuleme kubanga kibiina Kyagulanyi kitalina agenda, tebalina kye bagobera, tebalina structure, tebalina kamyufu, tebalina plan, baagala kujjako Museveni. Twagala kuwangulira Katonda myoyo, we don't have a plan. Kyabulabe nnyo conference okubanga egenda kujja nga tulina kusolooza oba kugamba abantu batukole ki. Ekyo kibadde makanisa gonna. Ekyo nno kitukuumira wansi ntubanga tusagadde ku level y'ebiwempe nga ko twali myaka gy'ekinaana. Kati bwe nayogedde ku kigambo balance ekyasoose era kyenzirako wano wansi nti ebintu byaffe byonna bye tukola waliwo ekkanisa za mirundi 3 leero. Kyokka zonna sitaani azigenda aziwummulako obutuli nti waliwo ekkanisa enfu nga yo nfu. Waliwo ekkanisa ezikyalemedde mu mulembe ogw'edda nga zitya okutambula okubeera updated nga zigamba bino ebiriwo bya setaani. Okugeza mulimu ebintu ebikolebwa leero nga mu myaka gy'ekinaana tebyaliwo. Naye nga si bya Katonda si bya setaani wabula nga bya mu nsi. Ate tubeera mu nsi tetuli mu ggulu. Yesu agasibasabira kuva mu nsi wabula bakuumiremu. Tuli mu nsi. Social media we yajjiraawo mu myaka gya 2010 ng'abasumba bagiba bubi nnyo naye kati kwe babeera. Kitegeeza tebaakirowoozaako nti social media eribeera ya mugaso ne tubuulirirako enjiri. Naye ate social media gibalansinge, ennyambala gibalansinge, embuulira gibalansinge okusinziira kubanga era ensi tuli mu nsi nere tetuli ba mu nsi. Ekkanisa eri spiritual physical eri physical spiritual.
tuli ba mubiri erabikako naye ate ya mwoyo naye ate ya mubiri. Kitegeeza tulina okwegendereza biki ebitambula mu nsi ebirungi ne tubyadaputinga ekkanisa esobole okutambula. Bw'otabalansinga n'ogwa mulembe nnyo ojja kugwa. Bw'ogwa ennyo mirembe egyedda nti abanene dda nze sijja kutambula kusinza gwe nja kugwa, naawe osigalira n'oba nga togasa Katonda nga oba. Twalina teacher affe bamuyitanga Madamu Susan Kiwumulo, yateekanka akagambo ngo banagamba below expectation. Bana akagambo kaatulumanga ako nti kyokoze kirungi but below expectation. So we are going to be performing under below expectation. We are going to be underdogs ebbanga lyonna. Waliwo ekigambo kye bayita ebiringa ebyo. Emiryango gy'emagombe giri 8 okusinza bwe nsomeseddwa mu kanisa ya Vosso. Emiryango gy'emagombe giri 8. Waliwo obwenzi, obugwagwa, obuwemuzi, biki bw'amalaaya, naye mulimu obuntuntu obutonotono, obuswera-swera, oba obunafunafu obutono, oba obucaafu-caafu. Kiringa bonaba nga bakuwadde obuugi okunywa nga mulimu akawuka katono oba akaswera. Amazima toyinza kubunywa. Katonda ayinza obutatuwoomerwa kuba tulina obuswera obutonotono obugenda butugwamu. Over time ne bwonoona omubiri gwaffe engeri gye tutambulamu. Twogera ku kibi tumanyi bwenzi oba bugwagwa. Obuntu obwo obutonotono obutuleetera ebbala, kuba jjukira Bayibuli egamba nti ntwala ekkanisa okutali bbala yadde olufunyiro. Tusabe Katonda atuwe ekisa omubiri gwa Kristo. Kubanga bataata ne bwabeera musumba wange musumba Saala bali mu biseera byabwe ebyakawungeezi. Ba Pastor Kayanja, Pastor Serwadda, Pastor Tomu, bonna bali mu kuva mu buweereza nga babulekera abalala. Nange gye nnyimira ku lusozi lwa media ekkanisa enkwatako era ekifo kyenna mu kkanisa kiba kinene. Kati oba tulekera ekkanisa etali ntereeze, omulyango gw'emagombe gumu oba ebiri gijja tuyinza. Ate amazima g'ekitundu bulimba obujjudde. Misuse of scriptures. Bwe twogera ku mwoyo gwa kanso, abalokole tetuteesa. Bw'osoma Isaiah 11 emyoyo egyo 7 ettabaaza eyo gye tujja okulaba mu Revelation chapter 1 chapter 2 ndio yayimira mu ttabaaza y'ebikondo 7 waliwo omwoyo the spirit of counsel. Tetuteesa, tetukkaanya, tetutuula ku pulaninga. Mujjukira Moses yali ava gy'abaana ba Isirayiri e Misiri n'atuuka mu ddungu nga yakola buli kimu. Omusajja atalina mu Yudaaya gwe tutwatoleza sina mulokole nnyo najja amuga nti muganda wange ogenda ggwe eddalu, abantu abo bakwate bwoti ne bwoti. Moses laga nti kirungi n'akigoberera. Naye oluusi abalokole tetuteesa, tetukkaanya, tetuwabulagana, tetuwabulwa, tetuwogerwako. Omubiri gwa Kristo ne gwonooneka. We bava ekigambo kya misuse of scriptures, omuntu ayimiraawo n'akolimira abantu oba n'abasabira bubi ng'ayimiridde mu maanyi ge naye nga tabaliridde nabo bantu Kristo yabafiiririra. Amazima gali bwe gati. Katonda singa yasinga otukolimira wansi kuba tukola ebintu bingi. Omusumba bwenna nga weeyambisa akamwako n'ekigambo kyo mbadde nsaba tubeere beegendereza omwaka n'ebbanga eriddako kubanga ebigambo bye twogera by'amaanyi nnyo kuba Katonda y'aba ayogera. Kati singa oga nti gwe gundi lwala kino bandi ajja kirwala naye mubiri gwa muntu Kristo yamutonda musaasire nga tonnamumetta kigambo kinene ng'okozesa obuyinza bw'olina. Okusoma omuzannyo. Tuli mu nsi, Setaani mwali naffe mwetuli. Katubale nti muzannyo. Tuli mu kapiira, tuli mu kisaawe twagala kuwininga ggoolo. Naye ensi etambula etya kati? Kuba ye Setaani ne Bayibuli agibikkula n'agisoma. Mwajje ebyawandiikibwa mwabuliza abantu ne Yesu yamala kubikkula bwe yali akema Yesu mu ddungu yabikkula bw'ati n'asomayo ebyawandiikibwa n'ajja n'abireeta. Kati ffe tetukoze research emala ku nsi mwe tukolera kuba tuli mu nsi ne tuli ba mu nsi. Emyaka gye tugenda okumala mu nsi tukolagana abantu abalokole n'abatali balokole. Mu mbeera eyo tulina okusoma omuzannyo nga bwe gutambula. Tusobola okuweereza Katonda obulungi kubanga eby'omuggulu tumanyi nnyo biriyo naye ate eby'oku nsi bwe tuli ennimi, okusoma, ebitambula, eby'obufuzi, ebyenfuna n'ebirala. Mu mbeera eyo tubeere being updated in a godly way. Nayogedde ku Pastor Kando okubuzaabuza agenda babuzaabuza nti bangi bagenda kwagala okutuuka ye kye yakoze twesange embuzibu. Emiryango gy'emagombe nagyongedde gituyinziza ddala
bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere naye ate wabaawo abakuumi tuyinza kugamba nti okuba Yesu yakuuma enju yange njagireka nga nzigule emiryango gy'emagombe bwe tutegendeeza gituyinza oba ne gituwomola nga bonaabeera mu nju nga amadirisa baagakuulamu nga bawayalinga bubi amasannyalaze tebeerekamu kale tuyinza obutamenyekawo naye nga tulimu ebitatuukiridde biki birungi. Financial literacy ng'omwaka guno nga tutandika amakanisa ag'abalokole n'abasumba badde mbasaba tufune okumanyisibwa ku nneeyambisa ya ssente okusinziira ensi y'olwaleero bw'etambula. Bw'osoma Bayibuli ega nti awo nendaba yeebagadde embalaasi awo nendaba omalayika akutta omuzingo kuba eyawandiika ekitabo ebiseera ebyo waaliwo mbalaasi. Yesu bw'akomawo leero baganda bange tugeze ava Ntebe kujja Makampala mu makkati sisuubira nti anajjira ku ndogoyi na mu lugabire ajja kuba ayambadde ng'omusajja Omuyudaaya ow'olwaleero era tajja kujjira ku mbalaasi afuna Benz Mercedes n'atambula n'akola ki najja kubanga naye ffe bwe tutamanya nsi bw'etambula mu bya nsimbi leero inflation ebintu bigula ssente mmeka. Yesu oyinza okuba omusumba tosomye naye ng'ate yeekaalu baamu abantu ab'ebirabo ebyaki eby'enjawulo ekisembayo obutessaako mikugu mingi. Bwe twalokoka Yesu yatuggyako emikugu. Kyensinza okuyiga mu nsi eno ebintu ebisinga otukaluubiriza ffe tubyereetera okweteekako ebintu bye tutasobola mu by'ensimbi ne tusanga ng'ensinga emenyese omubiri gwa Kristo ne guziŋŋama. Womukat School of Journalism and Mass Communication banteekamu akasente twala omwana waasome basisinkana n'akulabye buli serebu gw'olaba yonna gye yasomera bannaffe aba Pinkett abo nno Pinkett bakola tickets they do ticketing Pinkett waliwo bannaffe aba Marine Time Cargo bakutuusiza ebintu mu ggwanga lya Uganda mu bwangu ddala beeyu ne bali awo ku mabiriizi level y'omusanvu ojja kubalaba. Waliwo bannaffe aba WOC Operation Wealth Creation General Salim Salewe bali omulimu gw'okola ne gavumenti okuwa abantu entandikwa ne DCCU Digital Content Creators Uganda. Waliwo bannaffe aba Tavern Woods Kabuusu mwebala emirimu gyonna gye mutuusaako engalo bali Kabuusu awo emmere ennungi birthday pate kulya kunywa byonna weebiri Tavern Woods. Naffe tubeera ku Lwokusatu mu comedy sawuna waali massage. Bannaffe abasembayo abalala beba Nema mukwano gwa akankwasa balirega weebala emirimu gyonna gy'otuusaako engalo Status Benz Musumba Sala abatumidde ffenna tulina okubaako byetutiriza ffenna okulaba nga tuweereza mu butuufu mu bulungi. Mukama abawe omukisa. Amin.